Kando zino bazita new chapter kando. Bweti bwebeera. Kansubira ogifuna bulungi. Agiraba. Mu kubeera bweti oyinza ogirabanga kando zino eza bulijjo. Naye nga si kando ya bulijjo. Nkitegeera. Ya mugaso ki? Kando eno ekozesebwa nga oli mu kukoowoola oba nga oli mu kuyita any spiritual nti ereeta oba ejjawo eggulawo ate eggala. Eggala enzigi enkyamu ezandibadde ng'ebizibu bibadde bigenda okuyingirira, eggula enzigi entuufu nga ne bw'aba abadde mulogo. Akawooko giwunyeko. Sabuni. Nedda sebo. Si sabuni. Akawooko akagivaamu geemaanyi agasobola okubanga gakukirinzinga. Sigeemaanyi ndisiza wansi weganga gayingira mu nsi. Tegasa kuyingira kumu kubanga toyina mukolo gw'oli mugikolerako, oli mu kugisomerako busomezi. Bagikolerako mikolo. Yes sebo. Kati kweno time teyina kyesobola kukola. Because bw'oba oli mugikolerako mikolo tuyina kale we tugiteeka. Waliwo katugeze eri kabanga kabaawo naye nga kaliko engeri ya piramidi. Nti buli awali ensonda okola ki? Otuuza ku nsonda esooka eyo gwe mukisa ogukulembera. Nojja wano awaddako nti goberera ono. Nojja newaddako naawe gamaanyi go ng'agala muno. Kati bisapootinga ekiri mu maaso okukola ki? Okutambula. Nti ne weeba bizinesi, ne weeba ddiiru ng'olina ddiiru gy'oyagala okukutula. Kati ate togikozesa yokka. Ekyo obadde mpozi nga atakimanyi oba togikozesa yokka. Eyina akantu akalala. Bakayita kaako. Flora, Floxisma Saiflora. Saiflora. Yes sebo. Empunya yako yeeyo. Tompunyisaako nga binankola. Nedda sebo. Tebiina kye bigenda kukola. Ekyo bw'omaliriza. Bino ndabanga biyinja. Obirabanga biyinja. Bwe bw'obiraba. Ono si soloti. Si soloti. Yes sebo. Kati si soloti ono omukozesa otya. Tugenda va kimu ku kimu tubadde tukyali ku kando. Kando nagambye nti eggula emikisaju eziyiza omuntu yenna ekyandibadde ng'eddogo okubanga esobola okuprotectinga olw'amaanyi agagiteekebwamu ne chemicals. Lwaki si njeru nga wasoose tugamba mu kino ekyasoose? Nagambye nti buli kimu kirina omugaso gwakyo. Eno egatibwako kandi eya yero bw'oba ogikozesa yesobodde kukola ki? Kujja nayo. Yensonga ki ombuuza nti leero Lwakutaano oli mu kanzu negga yesi Lwakutaano ndi mu kanzu siri mu ki? Siri mu Isiraamu. Nti kando eya yero ng'ogigaseeko eno yero meaning money. Yero meaning money. Yes sir. Kyogafa abali mu NRM muli mu sente. Muli mu sente. Kubanga sente ezisinga obunene za yero. Red means blood. Yes sir. Tegeza guno nkute musaayi. Okute musaayi naye ate tokute musaayi mukyama. Okute omusaayi nga gwa mukisa. Buli kimu kirimu kangaye kirimu okusasulira sacrifice. Nti naawe okubaawo waliwo ekyaliwo mu kusoma. Mulese bidiini byammwe mu bitadde. Tetunaleetako bidiini. Mulese mbantu kati omuntu akkirize mweno kando. Sigambye gwe. Naye nze njikiririzaamu. Kubanga eyina byesobodde okunkolera oba byenkolera ne kusaawa ya kaakati. Eno gy'olabanga kakkando. Ate etali ya layisi. Ya mmeka? Buli muti gw'olina awo oli mu mitwalo gy'etaano. Nsobola omenya n'engenda n'enfumba. Yes, osobola okamenya. Naye okamenya olw'ensonga nti gwe tokayinaako idea yonna. Era kituufu. Yes. Tokayinaako idea. Ndabanga eŋŋonvu ennyo. Gikumako gumu ne gwera ekiro kimu. Nedda bulaza. Ogiraba mu bugonvu bwayo nga bw'olaba olujegere. Mu bugonvu bwalwo geemaanyi. Eno kando njagala bw'oba ogyetaaze
ojja kunkubira naye bw'ogifuna njagala ofune ne kando enjeru ng'ogyegulidde mu dduuka ya nusu meka 5 seeno ngamba eri ey'omu dduuka ya 5 eno ya mitwalo 5 bwe baba bagikusuubuza naye bw'oba ogigula buguzi ng'ogula buguzi ng'omuntu kubanga tosaagenda noga nti nja kando kikabwa ekiti olina kuba na koodi zaazo ezifuna yesebo tebasaa ziraga buli muntu because bamanyi kyezikola ate ne we bazitundira ziba manju nnyo zibeera ku display nsobola ogiteeka ewange waka mu nnyumba neebeeramu osobola ogiteekamu oba yagibeezaamu nga kimuli yesebo ate waliwo ne kande endala nga si mu nkola eno ng'erina akakopo mwetuula ate era nga tefuluma nedda ng'eri muli munda ng'akana akalimi ke kali waggulu nga buli kimu kiri munda nga mu dinaazi ng'osobola ogijjayo olina girlfriend wo mulimu kulya n'okatuuzaawo tubeerako ku ddina n'owula bukano nga bigenderera yesebo bisinga kukozesebwa bantu ba bizinesi nga z'amaanyi si buli wa paani si buli wa simanyi nkola biki kuba aba takirinaako idea ate paani taliimu magoba nti ngenda fisaako emitwalo 5 buli lunaku nedda nenoonya amabaala ag'amaanyi ozisanga manju ne mu VIP zituula kuba muli abagagga ababeeramu baba bamanyi chemicals ezo kyezikola kyezitegeeza yeso tulina ka Saiflola yeah kamugaso kyatako Saiflola nabako omuzeeyi atudde mulaba ndowooza muzeeyi atudde tategeereka ate asaze nako okumanya nti ye kyakola naye akola ki akyekakasa kamugaso ki Saiflola ebaamu obuti 20 Audi yesebo naye nga si Audi ono owa bulijjo gwogenda ogula nusumeka 10 kuba ono Audi owa bulijjo akantu bakagula 10 oba oguze kalamba oba kabaka 4 like bwe batyo Audi ono asumulula kyetwandiise amajini nti oleese omulwaddewo ayina ekyamusibye tayagala kukola ki kwogera kiri kifulume kyogere nti nze gundi nga kyaganye kati ne wemba mukutemu bukwasibwe nti ne muwunyisaako ku nnyindo oba nenkakuma gamwamukirawo tegalina na kyegasobola kubanga gaddamu kwogera just bwe kiba kiwedde omukirinzinga mbavuga speed kubanga wendi wano nina amasimu agali mukungu wagootamayina kumanya Kirinzing mbimanyi mbasawo bajjanja zino ndwadde eza kizungu okimanyi mbalwadde mbasawo bajjanja baba bya kizungu ne mu kinnansi gyebiri kubanga omuntu bw'oba omaze omujjako ky'omuggyeko olina omunaaza alina onnaaba eddagala okuziyiza kiri oba okukijjirawo ki ddala asigale nga ali fresh omunnyo guno nga gubalagala munyo kikaaki nze manyi munyo simanyi kikaaki nagambye ojja biraba bulabi nga tolinaako idea naye birabe bimanye akantu kano okalaba nsobola okuwaako kamu bwe kati n'ogera n'okwogererako amannya go ewakaawo n'ogamba nti nsaba ekiro kya leero ndabisibwe oba eri omulabe wange oba kiki ekigenda mu maaso ku bulamu bwange oba kiki ekyajjawo kino na kino n'okateeka emitwetwe bwoti ne weebaka ate batugambe gwakunaaba nkubuuze mu ddwaliro Panada akola ebintu bimeka Panada akola ebintu bimeka painkiller awonya kinaki simanyi kati nze nkunyunyira ku kyange kyenkola ki kyemmanyi sigambye nti oba awonya kabootongo simanyi lunkuseere mu kufuna mwana simanyi bakuloza ekinanasi no akirizingibwa asobola okunaabibwa ate osobola n'omuteeka emitwetu lwaki mitwetu si wansi wa bigere wansi wa bigere osobola omunaaba bunaabi
kozi nti we mitwetu wo ogenda teekawo omutwe gukoleki gubeerewo naye wali wansi w'ebigere ojja kubeera weekyusa ate ovudde wekali ozeeno ozeeri kitegeera omuntu yandigambye bw'onoonya buganzi onoonya siri mu kweranga nti oba ndi musawo muganda era saagala onkwate bubi nedda siri mu kweranga siri musawo muganda wabula nze ntangaaza byemba ndabikiddwa ng'omuntu ate nze muntu atanaaba ddagala nga ggule nga lindabikiddwa ate gye bali nga ye bw'alabikirwa eddagala n'alinaaba era addamu n'aliroota kozi baalikulaze newe bakugambye lwaki ogamba mbu naaba ddagala nze naaba mazzi kikaki gattaapu wali onaabyeko ku mazzi g'enkuba oba omanyi n'omugaso gwago oba wali onaabyeko ku mukoko onaakulukuta omanyi n'omugaso gwamulalu ngenda naaba mukoka siri mulalu kati gwe okulowooza kukukuwa nti buli anaaba mukoka aba mulalu obwongo bwange butegeera nveeri naabe mukoka oleda agiddemu obulwadde akulukuse simanyi wa gyayise kituufu nveeri naabe mbawaya zange zigatta eri omuntu yenna ali nnomo osobola okunaaba ekintu ng'okirinako idea tonaaba kintu nga tokiinaako ki idea ate naaba ekintu ng'okikkiriza nti kigenda kukola kyova ne mu ddwaliro bagamba nti kkiriza ojja kukola ki beera n'okukkiriza ogenda kuwona yennyabo oba yessebo ate era ne mu kinnansi ne jjajja ajja kugamba beera n'okukkiriza ate nze saana muntu ankubira simu nga ng'anakulabye ng'olina by'osomesa naye mbadde nga bikola tebikola tonkubira kumbuuza bintu bitakwatagana nti bikola tebikola kkiriza nti kikola oba tekikola ki ky'onaasoosa mu maaso kyekijja okubeera ekisoose era kyekijja okukolera ky'onaakulembeza nti tekisoboka era tekijja soboka ne wemba mbadde enkola mukitegeera kati waliwo omuntu oyankubira essimu ennaku ezo mbunaalabye okola pulogulaamu n'ogamba simayimbu wamakambuuze egyo emijeni gifuka girina enjala ayagala kumanya nange nali no njala kikubuuza naye nali njala kikubuuza atugamba kikazi na sajja yesebo lifuka mu kintu kyensobola okunyonyola nti ejjini bwendireeta oba bwe badireeta mutayi wange si buli munnayuganda ali wano nti alina biriifu esobola okukwata ejjini nga kando zino naga tuula wano naawe tuula wano obavuge obatwale ewuwo tugeze ozze kukima bugagga osobola okunvugira abantu abo ababiri n'obatwala ewaka mwemba sibamanyi nga tobamanyi ate nga tobamanyi otya nga bakweyanjulidde ne baga nti nze jini kalondoozi nze jini kikwasi oba lubowa talina mimwa mbasabe zange wulira talina mimwa talina nyindo talina maaso talina matu nga buli kuli webuti butini ayogedde atya eddoboozi liva mu kawompo kaakati ogenda mutwala otya ewaka era ogenda mubuuza otya nti mukama wange enkya tulina kirabo ambiyansi yegenda okukola oba dream set tunaagenda olina obuvumu obwo bukimubuuza eno si firimu gyetunyumiza kyemmanyi mu bigambo byenkugamba nakututte wasobodde okwogerezeganya ekimu ku ebyo so kati bw'oŋŋamba nti firimu kitegeeza we twagenda kituufu wali weebasenga we wagamba ndabika mbadde ndoota naye gwe gamazima naye kala okudduka emisinde naye nga nneekaza kubanga ekisooka kya byonna wakwasibwa buli kintu ne bagamba kino okiraba nti nkiraba kino okiraba nti nkiraba eno kandi esobola okwogera nedda nesobola okwogera nti nedda n'obikwata ne bizibwamu ne bitambula kaakati twetambula ne baga weetooloole ne bambikkuliza likodi eriwa tewali basi kyekyaliwo Zalongo lwaki obadde ontiginya ekantu kasinga okumalamu amaanyi Zalongo lwaki obadde ontiginya yes era bwe bantuukako baŋŋamba batya oli mutabani waayo nti ne bwe seeyanjula bakumanyi yesebo kitegeeza neeyanjula nasala emisambu enjala okutambula kulaba nalabako nange nentya
Kale tugenze kukola program kuleetawo kakafu. Koma sina kyenkoze eki. Kyolese. Kyendese. Ebyali nakaseke n'embireko eki. Nakaseke. Baganda bange. Ebintu ebyo erudda birungi erudda si birungi. Naye ate birungi kwoyo abituttenga we bamugambye terms and condition. Nti bw'oba okwasiddwa kando gikuume gitwale mu kifo ekituufu we bagambye nti gituuze ogituuzeewo era gijjeewo mu ssaawa ze bagambidde okukola ki ogijjawo yessebo. Ekikyasinze okulemesa bannayuganda obugagga mputtu nabo tawuliriza. Ekisooka kya byonna ABM ozze n'ofuna ekintu ky'obadde onoonya ebbanga lyonna bw'omaze okifuna ne kikuweerawo mukadde ako ng'olaba akasente n'okalabako nti kubanze kyali wange oli namulaba oyatunula bw'ati mu bbaaga essanyu nalirabira wano ku mimwa. Omukulu n'amubuuza oli yakugamba nti Ssaalongo lwaki obadde ontigini n'amubuuza owaayi olabye nti endabye nti mulimu basi kwata mulabe n'akwata mu bwana nti Ssaalongo kyekyo taata nti kati etteeka erisooka toddamu kulya eyasuuna bbeeni. Owulira bulungi yessebo toddamu kulya eyasuuna bbeeni nti owulidde nti mpulidde. Eryokubiri twala ebbaaga erimu abakulu ne ssente zo mu kifo mwogenda okutoolerangamu. Nti ki? Mu kifo mwogenda okutoolerangamu. Atoddemu otume nti ebyo si bibiri. Ne baddamu ne bakuwaayo omukisa omulala nti bw'olemererwanga n'otuuka ku percentage erya suuna komawo mala ennaku mmeka 3 nga tokkutte ku nsawo y'abaki y'abakulu ate sooka onaabeko ku ddagala naye nga bakkiriza okulya olidde ennaku 3 nga tokwatamu. Naye kati nganze omuntu aba ayagala ssente ennaku 3 ndabanga nyingi obutagenda ku bbaaga yange okutuma nti muleete ziba nyingi omuntu anoonya obugagga. Nege sooka mbulemu ebintu ebyo bikuwa ssente bikukkiriza n'okola ssente ezo n'ozizimbamu ebintu bikukkiriza ssente ezo n'ozikozesa buli kimu ky'owula ky'oyagala oba zirina limiti. Kati mbuuza ekibuuzo nga bw'okimbuuziza. Pulira ekikutwala mu bintu bino okufuna ssente oba ogenze zifuna zikozesa ki? Kukyakala funa abakyala balungi kubeerako mu mbeera eyagaza party after party the end teziggwawo. Naye okimanyi nti obugagga bw'oba ofunye buli mu bintu bikalu. Sikategedde. Obugagga bw'oba ofunye zimba ekizimbe kyo ogula amafaamu ogula amataka ozimbe masomero okole buli kimu kyonna nkweganga oli ne bw'olibanga ovudde mu bulamu bw'ensi agaba naye wamulaba waawo nti wa musajja gundi era yatoba nnyo. Jjukira bo tebamanyi kiki kyamaki era bw'oba ovaawo mu baana boolina gwe bwekakasa nti asikire mwana wange bakama bange bwe ndi basiriiwo nga ŋŋenze omuzzukulu ono omuwonzeeyo oba tomuwonzeeyo omuwaddeyo omwanjudde amanyibwe kubanga n'okkuba bano bakuba yesebo ojja otya mu bbaaga mu nju yaabwe mwe bali nga tobeeyanjulirangako oba mukama waabwe nga tabakwanjulirangako nti ono muntu wange era bwajjanga asobola okukwatamu sikuva eri mu bbanga n'oteekamu engalo n'ojjamu mbooka evuga ate ne ono taata oba omuleetedde buzibu nti kati wano ate oba osaanyizzaawo bino ebintu ebiri muno kati ate alina kuddawa eri gye yabijja. Kati geza
tulina omukisa nti wano waali naye bw'obanga wabijja eri munda eri olina ovugira ennaku 3 ate otuuka eri era ovugewo endala ennaku 2. Nalabako bantu balina ssente okitegeera natula n'abantu benali sisuubira nendabako n'agange ekyo kye bayita omukisa wallahi kati EBM osobola nga tolina ssente naye ng'olina abantu abalina ssente nga ne oba olina obuzibu mu ddakiika 15 twakatuulira wano emiliyoni ku ssimu ng'emaze okukola ki okujja kubanga olina abalina omukisa ate nga nabo bakukiririzaamu mukitegeera si bano bootambula nabo mulina miliyoni 7 mu bbuutu amugenze mu hoteeri aguze emmere yagumu kitundu oba 2 n'agamba oyo musalire chapati 2 munnoowo muli 2 embeera sinte bantu banungi kati bwebwe obugaga bwesaagala ogenda onoonye nga gw'olina kulya birungi mikwano gyo babeere mu mbeera mbi olw'okuba nti gye wabijja bagamba ssente zo zizo nedda baaba obugaga buveeko omwami gwe natuula naye nga Nakaseke yambulira ebigambo byali 2 bye nakwatamu ssente ezo kugaba ayina ekirala kyeyakozesaawo nga kitegeeza koza si kwejalabya era kukola tokkirizibwa kwejalabya bintu bitali mu makulu okulya kutegeka pate banno bakibiina yandaga ebintu bingi somola kisashutinga show ya Nakaseke nga byendabye mbirabye n'ebyowulidde mbiwulidde nalabako byeseetaaga kuddamu kola ki kunyumyako kuba byakutiisa kyemanyi okuloota wa kati nzirayo waka nyumiza mukyala wange ye teyeebaka nenzo oba nali nvuddeyo oba mbaddeko ki nakuba otulo jikira twavayo nga atugambye genda mutambule mutuuke bulungi ono gwe nali ntigiinyo ono yatuga makubo gammwe malambulukufu twatuuka nga muzeeyi alina okuva Nakaseke nzojjukira ne batukwatira wali bwayise Kawempe nga baggadde naye nga byonna tuvudde ffe twatambula naye nga batugambye tugenda vaayo tutuuka wane Kawempe nga bonna baggadde ate nekyasinga okuneewunyisa baakuba basajja embooko thatidde n'abagaana ossala batugamba mukole ki era nange bwe natuuka nasala busazi nempitawo ng'ate bagamba nti omukulembeze ali mukuba akola ki ajja ng'ate n'emmotoka endala bazisimbye ku layini egyo kye natuuka waka era kye najjukira nenga gwe nabadde ntigiinye yaŋŋamba ontigiinyisa mugenda tambula ki bulungi atuuka entawakala ensi mugirabe mugitye bantu babeera n'obuga omusajja natula n'omusajja nandaga abantu bali nabo ab'amaanyi nentya ate nga ye basinza ye fe betusinza bemusinza ngaoli temumumanyi wadde ate nabo basinza ye so kino nkikubuulira obeera n'omutima omunafu ojja totawaana nze n'omutima ogwange simanyi oba gusobolayo omanyi lwaki gusobola bw'obanga wasobola okukwata ku biri ebintu era ne bakugamba bye bagambye n'obuliriza wali kwekaza mulo nze yali amanyi kyentuddeko wansi awo mu kusooka anakugambye nti naawe ng'omuntu olina amaanyi agago kati buli lw'otuuka mu kifo nga kiriko amaanyi g'emisambo ng'ate naawe mwenyini oliko amaanyi g'emisambo fiya eri ebaawo nga ya muntu naye omwoyo guba gwamaze dde okuconnectinga nakiri kyogenda okukwatako oba kyogenda okwogera nakyo era ekisumuluzo ekikyasibya obugaga bw'omuntu yenna kuba kutya ekisumuluzo ekikyasinza okusiba obugaga bw'omuntu kutya nakusalawo buli lw'otasalawo osigala mu mbeera yeeyo bw'osalawo genda maaso omusajja yagamba nti bw'onsaba ka chance nkakuwa wande olingulira amata yali ategeeza ki nti katugeze kati nga bwe tuli mu kwogera bwe tuti nga naye galaba badde nsaba tufune chance emu bwetyo ogimpeeyo tuddeyo eri nange nnyingire nsobola ogikuwa nsobola okugaana olw'ensonga nti nkulabyemu ki olina fiya oba oli mumalirivu
mulimu abaana abakuba amasimu nagaba abanzi mbadde njage naye ate muganda wange oyagala genda kulaba naye toyagala genda kufuna kintu. Mami gwe nakolako emboozi ali South Africa uli mboozi yagiraba. By the way omulenzi oyo alabika yafunye namba yange. Ekyo kirungi. Yafunye namba yange era twadde twogera yambulidde obuzibu bwe n'omuyaayo oli alina bye yamukola bw'otegedde. Ayina emboozi mpanvu twanyumya almost essaawa esatu. Kajje nateekayo emboozi eya YouTube yatemanga biteme. Nze yadda off camera nambuulira abantu bakoze eki babaddeko nabo abamubbye naye gayo yalina ebizibu. Ya kituufu alina ebizibu naye kati nina ebimu bye naadde mulagiriddeko okukola naye obuzibu eri tebiriiyo kuba mu bye namugambye yasobodde okufuna akantu kano. Eyo gyebiriiyo gye basinga connection tagiina kuba yaŋŋambye weyandagiridde waali wennyini ng'emmanju waabwe we wali tempo eya Illuminati era bwe yafulumye bw'ati n'akyuka ne mugaagwe sayidi eno yaŋŋambye kituufu naye ekuumibwa butiribiri ng'ate nkimanyi kituufu ekuumibwa butiribiri South Africa. Yesebo eri awo sawusa waakolera oba waasula emanju kasita yaŋŋambye ekitundu mwali ne mugaagwe kati fulumamu bw'oti kyuka tunula ku ludda luno ojja kumbulira ki kyokola kyolaba. Era kigambo yakirabye n'akisoma nange muganda wange kituufu naye ngampitawo olunaku wakuumibwa tebakkiriza toyingirayo ng'oli wa bigere kyoba omanya mu kusooka kwa byonna. Pulira toyingirayo ng'oli wa bigere olina kuba mu bedde. Kati yayambiddwa ate abantu musajja okuyambibwa kwe namubulidde amazima talina kyagenda kufuna mu South Africa nga gyali alina kukoma wano. Ensonga ya byonna nti ye mwennyini ye maanyi aga famire ye yalina okumaliriza ensonga zonna okuva wansi mu kusooka. N'ebyo byogamba nti eddagala lyava ku malaalo terinavaako. Ate ekisinga okwewunyisa nti empewo ze zimulaga n'abantu abalina okugjawo ki liri eddagala era lyamulaga musajja we yamubba. Nze naye byonna yabinyumiza naye nga mbibuusa amaaso sibikkiriza mukati later bwe nafuna gwe nonnyonnyola kala ate we naddayo ne mupiikinga sikyayogera naye kubanga ebizibu bye bingi byansukkako bingi ne bwemugamba nti mpa $50,000 mbeeko byengula tutandike process taziina nkubuulira mazima ali South Africa. Ate kino nkikuutira emikwano bannange mulekeraawo okubeera n'abantu nga bali mu mbeera nnungi bwe mumala oddaba nga basiraanye ng'ate baali babayamba ne mubaddukako nga mwe muli bulungi naye mu bulungi bwamwe bwe mubeeramu ate mwaganya onoono kyayina kimuggweko bwe kimala okumuggwako ne mutandika yagwamu talina ssente naye nga yali bulungi ng'abafaako abawa buli kye mwetaaga kyonna naye ku lasiti mwamuswaza. Essimu zinzita ebyo media kwe tubadde omwami ono agenda kukola kamute bane nsaba bakunoonyezeewa kuba nze amasimu ganzita ku TikTok Ssaalongo Jjajjagala Babweza enamba y'essimu eri 077 63 78 7 jakuwa gundi ya TikTok eyo giteeke kubanga Bassaalongo mbalaba bangi abali mu linnya nja kuwa linki ofune wogitusuuliraawo kale kwa bwa amazima abalina ebizibu ebibasumbuwa ate bababye ssente nnyingi bangi. Uyo agamba toli wa ssente balaba ebintu ebisiba nze okulaga awantu we bagenda okuyambira tompa ssente zo sizaagala kubanga nze ofuniramu wa blaza nafuna ssente nalya ssente nze nina n'emmotoka ezimu ezisibiddwa nze gwolaba ogambye nkyali muto naye ate mu buto bwange byempiseemu bingi byendabye bingi mbonyeebonyeeko nsanyuseeko teri kyeseekoze. Batadde Abdul Musoke gabadde agange oba gegange twegweko mu episode ate ddako mwami ono alina emboozi nnyingi ate yeetaago obabuulira naddala mu abali ebweru. Ekiddako pulogulaamu eddako mulinde olugendo lw'entaana ennaku 7
kikyotegeeza mu katundu akaddako mubeere bulungi.